Oluvannyuma lwa Kakuyege yenna okugulwawo olunaku lw'eggulo eri abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo n'olwaleero bangi batongozza kaweefube waabwe ow'okuperereza abalonzi okubassaamu obwesige. Munnakibiina ki PFF Erias Lukwago ono nga yeegwanyiza okuddamu okulembera bannakampala ekisanja ekyokuna naye olwaleero atongozza kampeyini ze mu Kawempe wakati mu kuyisa ebivvulu mu kitundu kino okwolekera ku 5 wabadde akubye olukuŋŋaana lwe. Ng'atuuse ku kisaawe ono ayaniriziddwa enkuyanja y'abawagizi be ababadde bamulindiridde obwedda ng'awerekeddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu kibiina ki PFF okubadde omubaka wa Shira mu Parliament Ibrahim Ssemujjunganda, omubaka wa Makindye East Alan Sewanyana eyamibwa kkaadi ya Nuupu nga kati yasazeewo okuvuganya ku bwannamunigina n'abalala. Mu kwogera kwe Lukwago ategeezezza nti Kakuyege we ow'ekisanja kino waakutambulira kulwanyisa bannakigwanyizi abaagala okwezza ekibuga Kampala. Obw'omuzinzi obuteerya ntama obutalya mu bantu lukwe obutatunda byabwe obubikuuma ne bubirwanirira. Ekyokubiri okukola enteekateeka ez'okupulaaningira ekibuga okimala tuli ku. Mu ngeri y'emu Ibrahim Kasozi akwatidde ekibiina ki FDC Bendera ku kifo ky'obwa Lord Mayor naye atongozza Kakuyege we mu bitundu by'e Bwayiise. Ono asoose kuggulawo ofiisi ze mu kitundu kino oluvannyuma n'ayogerako eri abawagizi be. Siba ebiruma abantu ba wansi mbimanyi kubanga nange gye nayita. Ne bannakibiina ki FDC abalala abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo mu kitundu kino nabo boogeddeko eri abawagizi baabwe okubasaba obuwagizi. Njagala okusooka okulwanyisa ekintu kye bayita butabeera na kyakola. Oba oli muvubuka oba oli mukyala mufumbo oba oli nakyembokedde oba single mother nga nina enteekateeka tibuli muluka tugenda kukolako ka factory akakola engatto. Winnie Tesana Kayinja agaffe yo ku Spark TV.